kumanya bakambwe waliwo kampani ezaaweebwa obuvunaanyizibwa obugaba visa za umura ne kampani ezo ziba z'Abawarabu naye kampani eyawa baganda baffe abo visa weewunye ye yali tebimanyi yawa bantu visa abajja mu umura naye baagiggala baagigadde ate nga y'Abawarabu nga ya Muwarabu yennyini naye ne bamukwata. Wow. Kati gwe baasooka okkubira essimu Omuwarabu oyo nannyini kampani ne bamugamba owa abantu visa abaleeta ebintu by'omanyidde ddala penalties zaabyo. Kati omusajja n'agamba nedda, nze visa mpa abantu ba umura. Kati omusajja oyo nannyini kampani n'akubira omu ku baana abayizi be yakolagana nabo. Okola ki? N'agamba owaayi okuwa bali bannayuganda visa aba umura. N'amugamba owaayi lwaki mwagala okundeeta ebizibu? Ono bambi naye omuyizi yali tamanyi. N'agamba bantu bali ba umura. N'agamba sooka ompeeza ebifaananyi by'oyo omwana nga naye baamuteekako akazito baamuggala. Ebintu nga bikaayi. Kakati obuzibu bwe bwajjidde enjaga eyo yali eyita nnyo Riyadi. Yali eyita Riyadi. Kakati Riyadi amateeka n'ebyuma bikalimagezi ne gayitirira ne bamyumyula. Era bannayuganda bangi abaakwatibwa gwe bakwata taddamu kulabika. Riyadi eyo bwe baba bakyakusibye nga bakyanoonyereza kugamba baagikutika butisi. Waliwo omu mukwano gwange yaŋŋambye waliwo omu gwe baakwata yafuna ku ssimu n'abakubira n'agamba bannaaye nze simanyi na biddako, nze ensi nagivaako. Baamukwata naye bakutte bannayuganda. Kakati era mbu omwaka oguwedde omuggo gwavuga mu Riyadi era enjaga yakendeera e Riyadi. Kakati kubanga yali nga akaweke kamu katambuza mukwano gwange akaweke kamu katambuza katugambe okuva ku ssaawa ya Queen mpaka ebwayiise liyale 3,000 bwe bukadde 3. Okuva ku ssaawa ya Queen okatambuza okajja ku ssaawa ya Queen paka bwayiise bakuwaayo milioni 3. Era nga abawala beevumbulidde nga bakatambuliza nnyo mu abaya. Nga katambula n'abo Bangladesh nga naye omuggo gwavuga embeera yabijja enjaga n'egenda ng'ekendeera e Riyadh. Era bwe tuligenda e Riyadh insha Allah mu tripu yaffe eri atojja kwongera obbifu n'obulungi kubanga waliwo bannaffe nga mikwano gyabwe baali bazama nabo omupiira nga baabakwata bamanyi nti gundi bangi amakomera bannayuganda gajjudde njaga. Ebyo njaga biragalagala era kyawaliriziddwa ndowooza Amnesty baagitandisewo guno omwaka. Amnesty egenda kubaawo Sebutemba. Waliwo omuganda wange yaŋŋambye egenda kubaawo Sebutemba nga Amnesty eyo basuubira okupadoningayokko ku bannayuganda abamu be baakwata visa zaggwako baatoloka be baakwatira misango ebyo bivvulu kati bapadoninga mpozi ne mu Ramadhan kabaka wabaasi naye kasita oyitako obwo obuguwa nga tebakupadoninze oba ogenze otyo. Kati Riyadi bano ab'enjaga abyo byanjawulo.
era abasajja obwedda bakola bati olwo omuganda waffe awo asomera wano naye baamukwata naye ye bambi yayita ne bamugamba gwe omuyizi tokimanyi tino biro tebikkirizibwa kubanga wano Omuwarabu kasita kukwata ng'oli Muwarabu munnansi oli muyizi nakwatira mu musango akubonereza nnyo kubanga akimanyi gwate amateeka ogamanyi gye bakoma okubaagala kati nga boolaba senga bakwata omwenge ne bagukwata n'atali musiraamu baweewula ne bagamba alabiko engeri gy'atali musiraamu ayinza okuba bambi tamanyi nti n'omwenge tegukola ki beewaabwe bagunywa naye omusiraamu bwe bakwata n'omwenge eno biba byanjawulo kati omuyizi oyo yanyumya n'agamba abasajja baamala okumala essaawa 7 nga balina essimu eno bamugamba senga tunaasanga ng'oyinako connection n'oyo omuwala gwe naye baanoonyereza ne baba ne bamugamba kola ki genda kikyenjagala okukulaga naye oyo omuyizi yatugamba omusajja yabagamba bano bo oyo omuwala yabadde agimize n'oyo yabadde nayo mu nsawo ng'akola bw'ati bagenda bajjako omutwe kati namukwano gwange yamala masters yasomera Makka Ummul Qura babita Sheikh Adinani njiraba Ummul Qura Imaamu Walidina era abeera Makka eyo yagenda ku consulate yagenda waliwo ndowooza bannayuganda consulate oba ya Uganda awe Jidda sort of nga konsola agamba waliwo omu ku bannayuganda abalala bagenda mujjako omutwe ogambe otya waliwo omu ku bannayuganda bagenda mujjako omutwe kyensaba baganda bange bannyinaze byanjageera kakati Eriyadi amateeka bwe bagamyumyula nga bababuzizzaako obwekyuso bakwata abayemeni bakwata abaki kaakati baafuna ekirowoozo ne bagamba engeri ejjidda ne Madiina tebannateekayo nnyo mateeka kubanga Omwarabu yalowooza nti ejjidda ne Madiina abantu abagwawo baba bazze mu umura na hijja bantu ba imaani kaakati baayagala bano abantu abakola ebintu by'obwonoone baayagala okubiitinga sisitiimu ye naye nga information agimu ate ye Muwarabu ali munda abakozesa ebyo ebintu amugamba nedda kati Eriyadi engeri gye bamyumyudde kakati muyite kubiri mufune visa za umura mujjire mu umura yes nkufuna kubanga ejjidda ne Madiina tebakebera nnyo bamu'tamirina bantu bazze mu umura na hijja kubanga abo bamanyi balongoofu kati abantu babadde batandise ng'akakodyo bayiteeyo bwe bava mu umura n'alinnya bbaasi n'agenda e Riyadh n'atunda nga sente yakwata dda ate n'atunda aba yakwata dda ate Riyadh yakwatako ekitundu anti olwedda agimutumye abagyali okay waliyo Abawarabu abayaaye aboonoonefu ayinza okugira bw'ati akaweke n'agamba emitwalo gya $3 enjaga ya bbeeyi kaakati kati abasajja nabo bafuna information nga bw'omanyi nti mumwe ate abakola ebintu ate mwe mubaamu abalinkinga information kati amateeka gatandika okumyumyulwa ejjidda ne Madiina naye nkubiriza bannyinazi bannayuganda muli ba sisters baffe ne ba brothers mbakubiriza era mbasaba mu mutima mulungi tubeetaaga temuzannyisa bulamu bwammwe Omuwarabu tebamugezesa temuzannyisa bulamu bwammwe
Omuwarabu tebamugezesa. Obusiraamu bukwetaaga nnyo ng'oli mulamu. Lwaki? Omuntu omulamu ayina chances nnyingi okubeera ng'afuna atuuka ku birooto bye. Naye bw'ofa dreams zo ziba zikutuseewo. Ekyokulala gy'olaga biba bizibuwadde. Temugezesa. Ogenda kuleeta pain mbakadde bo. Muyina akabenje akalake mutannalaba. Baana mmwe bannyinaze. Kaliwa. Akabenje ako kino kye mukola okuyitira mu visa za umura. Era wano nsaba ebitongole bya mirundi 2 oba 3. Biriwa. Bituyambe. Ekisooka gavumenti ya Uganda. Kubanga bannayuganda abajja mu umura oba hijja gavumenti naye bafunako ssente nnyingi mpitirivu. Kakati senga banaggalawo umura ne hijja gavumenti namwe mugenda fiirwa nti muteekeewo security ey'amaanyi ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe Airport. Kwegamba nina ekintu kye neebuuza. Tulaba embwa nga ziwunyawunya ku migugu gy'abantu. Uganda tetulina byuma bikebera abantu bayitawo batya n'enjaga. Oba ku airport wennyini waliwo bamafiya abakolagana nabo. Awo kye tutamanyi. Kubanga mulina kye mutamanyi nti muba muteeka eggwanga ku blacklist. As the whole country. Mugiteeka ku red flag. Ebintu bingi Uganda byebadde efuna mu Saudi. Omusaudi asobola ogiteekako ban. Ate yeeguya ki? Omwana buteyeeguya. Iya bintu bingi Munnayuganda Uganda byefuna mu Bawarabu. Ate kati Saudi ekuteekako ban kitegeeza ne Dubai oba ogenzi. Anti ne bannyinaffe bonna bakolerawo mu dduulu. Bayisobola obbaggala. Va kuba kukola kw'abannyinaffe. Zino nsonga zenjogera bannyinaffe okukola kitono. Waliwo ensonga ennene ng'omusajja asobola okukwata obukadde 2 obwa $, n'agamba mbawadde. Bulijjo babikola. N'awa gavumenti. Ekisooka Uganda erimu OIC. Nga buli eggwanga lya OIC nga mmemba waliwo ssente ze babawa esukka obukadde 10 obwa $, buli mwaka. Baso obuggalawo. Diiru nnyingi eziri awo ebintu bingi. Ate Omuwarabu jjukirayo bw'akuwa ssente tanonooza nti maaso eyo nja genda nkubanja nga bolaba Abachina n'Abazungu. Ate kasita Omusaudi akuzuulamu embeera n'akuggala kitegeeza Dubai oba otumidde. Qatar oba otumidde. Kuwait oba anti ono ye Kaliba. Katusaba Uganda government Entebbe wano embwa zino tezimala. Embwa zino kubanga embwa zino tezimala kusensinga njaga. Mutuyambeko basobola okuggala ebintu bingi. Omuwarabu teyeeguya. Omuwarabu yeekere nkya n'aloota n'agamba ekyo tukijjeewo. Nga tuggyeko gavumenti mulala ki avunaanyizibwa gwe tuyinza okuyita yeekyekinge ng'oggyeko gavumenti? Si kwekye kino ekintu baseeka ffenna baseeka okuviira ddala ku ambasada. Mukadde wange Sheikh Zakaria Kyewalyanga akulira Hijjan Bureau Services. Tebannavaayo. Kiki ekigenda mu maaso? Tebannabiraba. Baavaayo lwakuba akantu tekaata. Mbadde nsaba ekintu kino tukivumirire buli muntu. Hatta okutuusa n'abwali mu kubanga ekyo teggala bugazi birala wabula esobola n'okuggala abaana ababadde abasomera wano n'agamba bonna abagobi. Oyo ye Mwarabu. Lumu yateeka akazito ku mukata. Baafunamu omukata kata Muwarabu munne. Njagala kulaga Omusaudi. Njagala kulaga Omusaudi nti bw'aloota kaakati just yafuna bufunyi mawulire nti kata eyo waliwo abantu kata beekyaza ng'Omusaudi tabaagala.
abayeekera kati yali yamugamba toddamu kukyaza abantu abo kati kata negamba nze sibaja kati Saudi bwegira negamba nkujjeko enkolagana nkujjeko engalo naye nkulayirira Allah wallahi baali bagenda mu bibuuzo mu Saudi n'abaana abakata abali mu universities babatikka ne babazza ewaabwe nga bagenda nakola bibuuzo ekiragiro kyali kiyise olwo abaana ne babateeka ku nnyonyi n'abaali mu Madina University n'abaali e Riyadh abakata n'emmotoka kati ate tekyali Saudi wokka ne Dubai ne bukeere nkya negamba kata naffe tukuzize n'emmotoka ezaali eza kata kubanga jjukira Abawarabu bangi abava Katawo nga bavugawo obuvuzi bumotoka ne bayingira mu nsi zonna n'amaduuka gonna business zonna n'azifurizinga kakati olaba afurizinga munne oyo waya alo kakati ate kati gwe munnayuganda gwatalina kyafunamu toli Muwarabu munne oyo waya ate gwe akuyamba buyambi kati nti kino ekintu fenna kitukwatako ekisooka mulimu obulamu bw'abanyina togamba nti abo bamanyi nedda ye tajja kutunuulira ono omu bujjakko era enkya kale asobola okutandika n'agamba nga sinnakwata ku ggwanga engeri gye bakozesezza akakodyo k'okuyita mu umura temuddamu munnayuganda tewaddamu munnayuganda okujja wano mu umura ne mu hijja aba atusse kati kubanga abannayuganda bayinza okulowooza nti sente ze bamuwa mu hijja ne umura kubanga bayinza okugamba tetubawa sente Allah la ilaha illa Allah kube bavala kajjayo abantu nga 1,500 ba 1,800 n'okubamanya tabamanyi nnyo kati just mutima gwabusi kakati kino ekintu nti fe abafiirwa wabeereko nze mbadde nsaba ekibiina bakadde bange abahijja abatutwala bali ludda wanze banoonye bali ludda bamaseeka abo abahijja ogenda kunoonya seeka Kyewalyanga Zakariya ngenda kuwa ennamba ye batubuulire ekituufu ki ekigenda mu maaso sinalaba statement zaabwe nzi bafulumya statement wakuba bambi platform naye oyo seeka mulungi nnyo weetaagano nti ekintu kino kyetaaga kuvumirirwa ne mu khutubba bamaseeka bonna beetaaga ne bafunayo khutubba okuva ku Supreme Council n'ekibuli ne Nakasero ne wafuluma ze khutubba okumala ewikisi nga 3 nga zivumirira bintu ebyo gavumenti esitukiremu eyambeko nga tafutishi okufuuza n'okubeera nga baziiza abantu bayingira n'enjagama nga kutandikira Ntebe Entebe kubanga gavumenti ya Uganda abasiraamu nabo bannayuga kutandikiraawo abaana baffe bagenda kugibwako emitwe bannyinaffe ate Omwarabu bw'analabanga kisusse ye bw'analabanga kisusse abajjajjako emitwe ajja gamba bano nk'oyo okubajjako emitwe kati kansibe eggwanga kubanga obanyi bannayuganda beefuula mbu bano kyafu neggwe gwe mwannyinaze ayagala okugezesa omuntu bw'akutuma akayaga nga mu Bangladesh mu Yemen mu Warabu ekintu kyangu Uganda okuyingira Uganda kyangu gwe mu inviting ajje Uganda okamuwere Uganda gwakwekaleeze Uganda ye akayise kwe yajje nako Bangladesh akagala munda nga katuuse katolaba gwe bazanyira ku mutwe lwaki akagala munda nga katuuse njagala ajje mu inviting ajjalabeko ne Uganda kakati okamuwere Uganda ye akalinyise ennyonyi akayingize bwe gibanga gibadde emitwalo 5 gyagenda okuwa kale akuweeko 2 egyokka mugulize Uganda lwaki etakkiriza kanona lwaki takkiriza kanona time takola ki kati obulamu bwo kati yamanye ebizibu ebinaakivaamu bulamu bwo bwasaddaka kyova olaba teyeetantala
kubeera nga essimu za communicatinga naawe bazitapinga. Agamba gwe n'otuuka awo mu kaseera bwe kati ye aba amanyi era ennyonyi aba agiraba nti olinyidde ku nnyonyi eno mu sisitimu nti kati olinnye entebe, nti kati ojja gwejjidda, nti kati ojja kuvaawo ogenda kwefuula ali mu mikolo gya umura e Makka ennaku 4 olinnye baasi egenda eriya. Kati aba yabibaze, kati amanya nti ku lunaku olw'omukaaga ojja kuba otuuse mu kifo kino. Jjukira naawe, jjukira abaana abawala baba excited agenda kukwata ku mitwalo gya $5 baagala nnyo ebyamangu, kati naye abikolera mu budde. Kati Seeka, ekibonerezo ku njaga bannyinaffe bwe bakutte, singa okunoonyereza kulaga nti mbutuufu abantu bano kibalidde, kyekiddako gavumenti esobola bataasa. Oyo eyabadde akamize oyo tebasobola nti nno bamuteze ensawo, kubanga waliwo enjaga eyingira ng'oli yagamba ntwalirako ebintu byange ng'obadde tomanyi birimu, naye ne yakamize ekitegeeza kibaddemu oyo bagenda kujjako. Byaddala oba batiisatiisa? weetikeyo kamu gwe tunafuula ekyokola we abatiisatiisa. Njagala nabe nga abantu bano action ezo zitakinga place. Ddala gyebiri ebintu ebyo. Mu Luzungu tulina proverb egamba nti action speak louder than words. Gezesaamu. Funayo akaweke. Bannyinaze ne baganda bange abange abali mu bikolwa bino, for the goodness of your lives, for the goodness of your parents, for the goodness of your families, for the goodness of your friends, for the goodness of your future here and after death, wallahi ebikolwa ebyo mubiveemu. Naye kati ono yabawadde visa, yabasalira visa akiyingiriramu wa ye yawanga awa anti talina musango naye bwe bwenkanya bw'Omuwarabu akuteekako ekizito. Kati abaawa kwegamba ajja kumala mu maaso eyo ayinza ommuta, naye ayinza okulowooza nti Omwarabu ayinza omanyi ebintu bya security. Mu security balina kye batendeka abantu suspicion eno, kati ayinza okirowooza nti ono naye tabanga abadde azigabira obuwaatyo, abadde aziga. Kati basindika information era kati kyova olaba kaviza kati ka umra kagenze kakaluba kati kagenze kakaluba visa kati zikaluba step kaviza ka umra agenza akakalubya. Kati company zino ezeno zibagamba munoonyereze ku bantu bano because nekino ekintu ayino kiteekamu nnyo amaanyi. Ekisooka baseeka bakivumirire. Ekyokubiri gavumenti ekirala abantu abaleeta abantu mu hijja, kubanga ffenna tufunamu ka business kamuwogo. Omusajja business ajja girinnya ekigere aso gikuba omulundi gumu neyesaanawo, wallahi nga tafuddeeyo bina, wallahi nga tafudde ate ng'eddiini emu. Naawe kati atagano bato agano Uganda agano 1500 naddira abanaku e Indonesia n'azimba emizikiti 3000. kubanga kati ayinza n'oteekawo gundi n'agamba buli kibiina ekitwala olina okubaako n'emitwalo nga $10 egya dola ku akawunti okukiwandiisa. Kati awo ku mawanga nga Uganda aba atusse ku mawanga nga Uganda awo omanyi naye amanya amawanga nti bambi bano tebalina. Kati awo ye kyakola akyakola abajjako bujja visa n'agamba nemusooka ne mwetereza emyaka nga 2. Gavumenti netandika okuba amavivi. Gavumenti netandika okubeera nga, kubanga tosobola kuŋŋamba nti nno abaana bano omuntu ayitawo atya n'enjaga mu nsawo
ku international airport of Entebbe. How? Gwobadde okimanyi nti abaana bw'obadde ogenda eri Riyadh ng'abaana balya ku ttooke, balya kalumonde, naye okufuna obufunyi kati omunwe gw'ettooke Riyadh babikutte tebakyakkiriza, n'emmere eyingira tebakyagikkiriza. Anti kale olaba kati gye tulaga emmere eyingira kubanga luli eri emmere ejjukira bannayuganda sebe Riyadh babadde nga bali Uganda, era nga munnayuganda tomugamba nga talina kimuzza Uganda ng'ettooka alirya, kalumonde akalya, akenvu akalya, ovakkedo nga buli kimu ebintu, kubanga okuva e Uganda okutuuka ne Saudi ennyonyi egendawo essaawa 4. Ekirala abatali basiraamu mbadde nsaba guno gw'omusannyo baleme gubakozesa. Mugendeyo ne mugira nga wanze nsobola okuyingira e Makka wadde siri musiraamu, abo mbeegayiridde. Olaba kino kiwanda musiraamu naye atali musiraamu ate kati ggwe oba hypocrite nnyo ekifaananyi weefudde omusiraamu ky'otali. Mbadde nsaba abatali basiraamu baleme bayingiza mu kintu kino. Kyemmanyi abantu bano abatali basiraamu abo basomeramu omuzannyo guno basiraamu. Kituufu ekyo. Kubanga omuntu atali musiraamu olaba n'emizikiti egyo abawawaabira abasiraamu nti bayeekera baba basiraamu, tugatta nabo ebigere. Kuba kati nze oyinza okuŋŋamba nti tutwale enjaga e Roma, era e Roma ontwala kola tolaba nti otwale enjaga e Roma ganze Farouk otwale enjaga e Roma olaba ne bakwata nedda e Roma vaayo abalese eddiiru eyo abeera mu Katuliki ne bwe bagamba obugambi otwale enjaga mu kkanisa Pasita Bujingo tosobola. Tosobola. Kakati nti baganda bange abaleese omulimu ogwo abeera wa kyaki eyo. Baganda bange kanyongero basaba mbeegayiridde bannyinaze tukyabeetaaga. Tozannyira mu bulamu bwo, tozannyisa bulamu. Ono Omuwarabu tazannya kubanga gwe kasita ovioletinga amateeka ge yateekawo wallahi talina kyeyeeguya. Talina kyeyeeguya. Mbadde nsaba nziramu ero kisaba n'enkikaatiriza bamaseeka kubanga lino eggwanga lya Saudi okutusiba visa baseeka n'abantu abasiraamu mumanyi ki kye tufuna wano. Ate kati bannaffe bano bannyinaffe tusaba Allah Jalla Jalaaluhu abasonyiwe. Kyekisooka era ebiko Allah abaluŋŋamye kubanga ekkubo lye mukutte wallahi. Ate kati nno tebinnaggwa bwe bakuggyako omutwe biba tebiwedde. Ozayiba biwedde. Mbadde manyi eyo punishment. Kujjako omutwe biba tebiwedde. Okay. Kakati ate oba oyolekedde akaseera akazibu kubanga oba tokyalina chance ate yeenenya edduniya ekusaze ate embooko z'ogendako nnene. Ogenda ate mu bizibu ebisingawo. Biba tebinnaggwa ate wano biba kati okuggyako omutwe biba bitandika butandisi. So tusaba Jalla Jalaaluhu ki ekireese bino? Twagala tegeera loopholes ziri luddawa, abantu beekyekinga abatwala ne bibatwala beekyekinga. Ebituli biri luddawa bye tuba tutunulako nti bannange ABCD twetereeze wano tuleme kugira bugizi kusiitiriza busiitiriza nekikwatako beetereze. Ebituli tunafuye nnyo mu kubuulira ku kabenje akakirimu
Embassy njebazaamu akensusso. Ekituufu kiri nti Sekaggugga oyo agezezaako ne bwe yajja mu hijja yabyogerako naga bannaaye bannayuganda bannange ekituufu kiri nti bannayuganda Embassy kati yeetaaga kwongeramu maanyi. Embassy Saudi abalala Embassy Uganda abatuula e Uganda. Embassy ye Saudi, Embassy ye Uganda wabaayo Omuwarabu oyo talina kyabaagaza. Okay. Oyo talina kyabaagaza yaliwo kweriira musimu talina kyabaagaza mwetereze bwe banaggalawo Uganda ajja kuddayo eka ewaabwe bamusasula ssente wadde takola. Yes. Abawarabu they are planned human beings oluvannyuma lwa Allah. Be bantu ababeera mu mirimu nga just yeekwasa bwekwasa nti bamuyita omuntu w'obuvunaanyizibwa. Naye nga talina kyakolawo. Wallahi nga talina. Wallahi nga talina. Ate njogera kuba talina. Abeera ne kitaawe ng'alina woteeri emu eri Makka. Sizoni ya hijja yokka asobola okukola obukadde 2 obwa $. N'agenda n'azirya. Obukadde 2 obwa $. Oyinza omusanga olaba omunyankole e Uganda abeera n'ente 2,000. N'abajoogamu. Bw'abeera n'ente 2,000 omwana we najjira mu helicopter ku prom. N'agamba kati mwewuunyizza ekyo nze natunze ente 3. Kati ate wali abagolo. N'agamba nze natunze ente 3. Natunze ente 5. Abaana ne bagira kati bwe kibanga e Uganda abo abantu kati ate abantu abali mu mafuta abali mu ntende abali mu ngamya so abali mu godiso mbadde mbagamba Baseka betereze Kampala. Baseka sikwe wabula bongeremu amaanyi ekintu kino mu kukivumirira. Bagenda kiwa. For the goodness of our religion, for the goodness of the lives of our sisters and brothers, for the betterness of our Uganda. Regulator w'ebibiina ebitwala abantu e Makka ne Madina yani. Regulator abikulira. Abikwasaganya. Kyoyo bamuwe license, oyo bamukole we bati, oyo akole bwati. Ati ye president Yeseka Zakaria. Kyoyina okumanya nti ekibiina kya hijja tekirina buzibu bwonna. Era back forth emabega. Wallahi ebintu wabaddewo embeera nga alhamdulillah. Era twebaza bakadde baffe. Kubanga ebyo ebintu ebibaddeewo. Katemba just yayagala kutandika wano ng'obubiina butandise okumeruka. Ekyobiina bino okumeruka batwala abantu ky'abantu buli olaba abantu bo we bali be batwala. Ekyo kiraga nti population ya Uganda eyingi wadde. Yes. Naye edda abantu bakitaffe ne bajjajjaffe Baseka abaasooka mu kutwala abantu ebyali ebigendererwa kwalinga kutwala abantu bakola emikolo. Era nga tebagendera munyo kufuna ssente. Naye kati essaawa eno kuvuganya business. Competition yekaaye. Whereby ekitali kibi bwe kibanga omulamazi asiimye agenda kuwa ssente mwe kasitati temusuuka kkomo na kuteekamu atali musiraamu. Kati ate bambi n'ekibiina toyinza kinenya kubanga y'omuntu ajja n'agamba nze Hafswa ng'ate Josephine. Yes. Tojja gamba muno katulabe oba baakutayirira. Naye nze kye mbadde ngamba kye bayinza okutandikirako abantu bano abajja e Makka akakwakuliza akasooka musooke mubagambe basaalemu. Ayo byasobola obitegeera. Kale kati kankubule asooka asaalemu asome Suratul Al-Fatiha. Bwe sibaluka nkubulire alese ssente ateka omuzza mu ebyo.
anti kati bwe buzibu agamba kangende walala byonna we byegatta ebibiina ne bissa kimu ati Uganda tulina obuzibu obwo ekisoboka ekyo Faruku Uganda tulina obuzibu obwo obumu tetulina bumu era nze kiraya nti bwe nzija ku kibiina kyo nonziza mwoyo gundi Katemba Salamu kola bwoti nga ngamba bayi lese sente atondiza kati nno ekyo ne ekyenjaga kiveeko okimanyi waliwo ebibiina ebitwala abantu e Makka mu hijja ne umura nga biwa abayimbi visa za umura abayimbi nga baza kuyimba omanyi waba ogenda eri Riyadh visa ya visit ekaluba okitegedde yes bakalubya jukira toli musiraamu kakati waliwo baseeka balumira mwoyo nga balowooza nti emitima gyakaluba naye tugamba gijja ggonda Allah ajja gigonza n'aguza n'agamba nze mumumpe nja muwa visa era n'amuguza visa bukadde 45 namuwa ya umura namwe ya umura kanu imagine omuyimbi naye ng'omuyimbi agenda kuyimba Riyadh nga ye agenda kuyimba Riyadh era wano ng'ayitawo buyisi kakati awo program kati tunenyani awo tunenya regulator waabwe tunenya nanyini kibiina tunenya muyimbi gwe batwala baseeka ffenna nga nange mwendi abantu abatwala abantu e Makka abange tutye Allah mannaaki Allah wallahi Allah mukwata mpola naye si mugayaavu okay Allah mukwata mpola naye si mugayaavu wallahi byokola seeka yenna agaba visa za umura mu bantu abatekeddwa ziweebwa ng'okimanyi okubanga wallahi Allah amanyi byokola nti si bituufu naye just akuwaddemu kakyansi weenenye weetereeze kubanga bw'anakukwata tojja kusobola binaddirira egy'emizannyo ne bawa n'akwata visa ya umura wallahi n'agiwa omuyimbi agende Riyadh ayimbe kyokka omuyimbi n'atalinnyako ku Kaaba abatuuka ku Kaaba tebakola mikolo ye ayitawo tagenda na Kaaba just eno visa afunirawo nfunire ayitira Madiina n'alinnya baasi n'emuzze Riyadh agwe Jidda just bamuwa visa ya umura n'atuuka e Jidda n'avaamu n'afunaawe emmotoka zino ezidduka GMX abaana aba bazitaddewo n'emuyingiza Riyadh okay naye nze kino nkibagamba nti muli kumukira gwa mpologoma eyeebase gwe muzannyisa ekyokubiri baseeka abatandika bino nga bawa abayimbi bagenda be baalinkinga ne bagamba kyemmanyi kubanga bino ebibuga Madiina abantu baali babitya naye baseeka be bategula aba ne babagamba osobola okuyitawo mwebali abambadde eddiba ery'obuwalimu naye nga bamafiya naye ndowooza mulaba omanyi Mungu ajja asenvula mpola mpola agenda buli kikola kyonna eky'obwonoonefu ekijja senga banaasiba abo abaana senga banagibwako emitwe amaziga gonna agalika mwe baseeka abatandika ekyo kitabo kyammwe nammwe mugenda kugabana nenze bannyina ze mbeegayidde ne baganda bange abange temuzannyisa bulamu bwammwe emitwe temulina surveillance yayitiridde ate kati omusajja yaleese Omumerika kati akakodyo kalaba ak'okuleka omuntu ng'alina enjaga n'agenda kabadde mu Amerika Omumerika yaŋŋamba Munnayuganda yaŋŋamba na wano waliwo omuyizi yakiŋŋambye muzungu Mumerika yennyini kubanga nabadde nkimbuza yaŋŋamba naye Munnayuganda yasooka okkiŋŋamba naŋŋamba osobola okujja n'enjaga ng'ogenda mu Amerika ne bakitegeera
ne bakuwa visa ya myaka 10 era ne bakuleka n'otunda n'ofuna emitwalo gya 5 ng'egya $. Kati automatically bakimanyi nti essente eno bw'oba ogikutteko ogenda kufuluma ojja kudda. Ne bakuleka nga bakutambulirako balaba gy'ogituusa n'oyitawo n'ogamba n'obala wallahi bintu bw'okola bw'oti oyitawo. Ku mulundi ogwokubiri ogwokusatu nga balabye ekikolo. Kakati Omusawudi naye yakitandise. Kubanga laba onaagimize yamusigaza eyagimira. Agira mu nsawo n'amuleka. Yalla. Ate kino bannayuganda nakyo tukiyiga security. Tunuulira obukkakkamu security bwe yakozesa nga teyagala kusasamaza. Kubanga ebyo byali ku airport weewunye nammwe mwajja nabo naye temwategeera kigenda mu maaso. Nze saategeera. Kati bajja ne ku hoteeri e Makka. Naye ne bakola bye bakola ne babajjawo nga bali abalala tebategedde kigenda mu maaso. Ne Makka. Ne Uganda aba security drone ejja misana ng'erina seeka gweyagala n'emukwata gy'eko etegeeza abantu n'emmundu eziri bweziti bwegira bweti. Kati kwegamba abasajja babatambulirako paka Makka. Nkugambye kati nno kigambibwa n'eyabavuga emmotoka gye baafune batwale ku hoteeri e Makka eyabavuga yali Mbega. Ozanya n'Omuwarabu olaba musajja nga ayambadde kiremba na kanzu. Kati waliwo muganda wa fone yali nabo bambi yali abatambuza yetamanyi omuyizi. Yagamba abaali awo omusajja n'amuwa salaamu n'amuwa bw'ati omukono. Kati naye agiddamu. Kati okugiddamu bw'ati omusajja n'amusikka n'omukwata akabaddi awo omusajja ali mu kanzu nga training yokayoka gy'alina. N'amukwata akabaddi n'amuterawo ku mpingu. Awo bali abasajja abaali batambula ye ng'alowooza bali Makka ndowooza bagenda ku tawaafu. Bambadde ebiremba ne bamusalako ne bamukwata awo mpola ne bamugamba banno baliwa twagala otwale bali gye bali. Nagamba bannaaye. Ne bamugira okutuuka mu hoteeri mmwe babagize ne babatwala. Era bano bo baakomawo abataali mu nsonga mwenna naye bali abaali n'ensonga baabasigaza. Student naye bamukuba jeke. Bamukuba jeke empi. Empi entono naye omusajja yamugamba n'amugamba gwe weegendereze. Gwe ate okimanyi nnyo nti bino gwe bw'oba olina ebintu by'okola ekibuga kya Nabbi kijja kuwandula. Omusirikale nga yamugamba n'amugamba naye nga bambi omuvubuka bambi wallahi nga talina kyamanyi. Naye babamukwa kati kankubulire. Baba kumukwata nga bakebera mu ssimu ye nga just kyebaagala ayina message gye yasindikirako omuwala ono yakukuza. Babajjiraba naye ate oyo muyizi tebamulinza. Kati abalamazi bakole batya? Kuba beetaaga bo okwebeereramu. Abalamazi mulekere ngaawo okujja n'ebintu mu kaseera kano. Jangu na handi luggage mulika nzo zogenda kwambala oba shaliyazo. Tojja na bugugu. Muneetikka nga muddayo. Kasito okuddeyo weetaaga okugula ebintu okugulira abantu bo toddamu kuleeta bintu. Toleeta bintu Madiina. Toddamu kuleeta bintu abalamazi. Toddamu kuleeta bintu. Ekyokulala baseeka mufube okulaba nga abantu bano be muleeta bonna balye emmere ku airport. Emmere okugira ebe ya tteeka. Kubanga emmere bw'oba wamize enjaga bw'olya emmere eteteganya sisitimu. Era abagimira takkiriza. Takkiriza kulya. Kati muteekewo nga kakwakulizo bannange tugenda
mwena in fact mukibagambire eno teri kusiba mu lugendo lwaffe oba onoosiba togenda naffe tujja kulyako emmere awo mu kitoolo. Nedatawo awo batoyingidde mu freedom y'omuntu. Nedda ate freedom y'omuntu etya okulya kuba kujjako ddembe lyo. Just giba mba nkwagaliza okulya kuba kujjako ddembe lyo. Nazze ndidde. Tukugambira weeno tolya tojja ng'olidde. Tujja kulya mu kitoolo. Ebibiina bitegeke ng'eyemmere siyinze kwegulira. Nedda tagenda gyegulira ebibiina nga bebigitegese oyina girya ate bw'omala ogirya kubanga ayinza okumala ogirya n'addamu n'akamira wabula ogirira wali olumala gw'ogamba tambula. Kati ate bwe mutuuka eyo kugundi awo nga babacekinga ate buli omu era omuwe ku mazzi. Abatonacemalira. Ate kati olwo ekyokulala ensonga endala ekyobugugu abalamazi mwe tewe bino nti olina byoleetera omuntu ne bw'omulaba ng'ayambala niqaabu yeebisse toleetera muntu. Tositulira muntu kintu. Tositulira muntu kiki mugugu. Faruku nno ekyo nno mulimu ekyokuyiga ekirala okimanyi? Nze natidde bwe kibanga mu nsi muno abantu basobola okukola ebyuma ebisobola okulaba nti oyina ekintu ky'omize ekitakwatagana sisitimu ya mubiri gwo. Owulira? Mpulira. Kati ate Allah okubeera nga akimanyi nti mu mutima gw'olowooza kino. Obubaka wano bwe tufunye oba naawe obulabyeko American Embassy esindise obubaka buzze wano egambye nti abatujju ssaawa 5:2 waliwo abateralisi abagenda okulumba Uganda. Tonabulabako? Nabulabyeko ku WhatsApp awo. Obubaka buno abannansi ba America babeera alert tebagenda mu bifo obubaka buno alukale. Obubaka buno ate kasita America atandika okweyogeza bw'atyo naye baganda bange abasiraamu naddala baseeka baganda bange abayina ebirevu abayina entalabuusi mwegendereze nnyo namwe gavumenti mukwata abasiraamu. Gavudde ku site ntuufu US Department gavudde ku site wadde ekintu ne bwe kigira obugizi omusiraamu olina omulabula kubanga mwegendereze ddayo eka ng'obudde bukyali ebintu kasita bitandika omanya baba baagalayo abasiraamu nga 2 so kati mwebeereremu baganda bange abasiraamu abantu abalina amasomero gaabwe abantu abalina amasomero nga diso talimanyi chairman mugendemwe kubanga omuzungu bwatyo bwe yeetandisa nenga kati okulaga nti nno bakola bayinza okukwatayo abaki abasiraamu. So mwebeereremu muddeeka ng'obudde bukyali temubeerabeera mugundi bajja kukuyoola obubaka obwo naawe okimanyi nti batera wadde eddiini busiraamu fe abasinga emirembe obusiraamu buvumirira terrorism neera abasajja buli wekijja kibulukira mugwe ayambadde entalabuusi ayina ekirevu engoye ziri waggulu osaala nnyo muli mu ddalasa si gavumenti n'ekirevu kijjeeko si gavumenti enkofiira gijjeeko asigala ku ddini wabula yangwa mangu okudda eka bwe kiri nze nonkumba bulungi alhamdulillah sebo muganda wange tusaba Allah akkirize umurayo Allahumma amin. Abantu b'Eriyadhu nabagamba omusajja nange nina abantu bengenda okwogera nabo ogendeko mu biyumba waliwo eyo gye bateeka kwegamba tujja kwogera nabo aba security o interviewing nabo ekibanga kijja bayambako okubeera nga abantu bategeera obubi n'ebibonerezo ebiriwo Omwarabu akyaniriza agamba kale kubanga bannayuganda kino njagala nkubulire bannayuganda bangi abali mu Katyabaga
abali mu makomera. Gwe kyolina okumanya nti amakomera gajjudde ag'Ejjidda, ag'Eddamaamu, ate kati akayaga kalinnya Eddamaamu. Eddamaamu waliyo enjaye. Kati kata naye batandise ebikwekweto. Nekyolina okumanya nti amakomera gajjudde bannayuganda bangi. Era mu abantu ba famire bw'oba olina omwana wo ng'omaze ebbanga tokyamuwuliza, balekeraawo. Waliwo abamu abagamba nti yafiira mu kiyumba, abamu baba balimba. Gye bali beba abaana be baakwatira mu bikolwa ebyo. Imma abamu nga babajjako emitwe, babakwata n'enjaga, oba abamu katusabe busabi. Amnesty ne yasse Butemba kwegamba tufune bannaffe be bawaayo Amnesty bonna, Allah abasonyiwe baleme kudda mu bikolwa ebyo. Inshallah taala naye ssebo, inshallah yogerako n'aba security bwe baba batukkiriza eddoboozi tulisembezeeyo baganda baffe abali kyali eno ne bayinza. Tugenda kwogera n'ab'embase, embase esabe, embase eya Uganda esabe inshallah taala biizinillah enteekateeka, kubanga yo bw'eneesaba ekintu ekirimu ddaawa ng'Omuwarabu ayagala ddaawa ekolebwe, bano bannansi bategeere obubi bwa kino, ekyo tekirinaako ttaabu inshallah. Naye tusaba Allah jalla jjo ssebo kulikayo naye siryanga ku kitukuruyo ate nga buli kaseera Allah ebyengera tokyava Makka ate obeera eyo inshallah wona jjeno tujja kukwata inshallah. Tusaba Allah jalla jjo ssebo akkirize edduwazo mukulike eyo. Barakallahu lakum baganda baffe mwenna tubatumiddeko tuwadde salaamu. Barakallahu lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Muganda wange oli mundabire student bamuyita ani? Ubaida. Mundabire Ubaida. Ubaida ssebo essaawa yonna mashallah musajja mulungi nnyo 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 nnyo.